Selenga nangamba nti wallahi nabadde simanyi nti ndi mu Kampala. Nja kubasaba mwongere okubeera obumu ngera bwe boogedde nti abakadde bano batukuza nga baagala tubeere wamu era ne Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza nti okubeera obumu kyekisinga byonna. N'olwekyo abaana b'amaka gano n'ab'empya endala mbasaba mubeere bumu kubanga buli omu n'abeera obumu bingi bye mugenda okutuukako, naye buli lwe n'abeera nti temuli wamu mujja kufuna ebizibu era awo shayitaani weesinga okwagala. N'olwekyo mbakubiriza okubeera obumu ebbanga lyonna. N'olwekyo naye okujja ne mwerabira abantu bali mutabula nabo babaziika babayamba kino mubakaabira bino ate mu bakalulu ne mbeefuulira omukozi ogunaafuusi. N'olwekyo munywere ku bantu abazze batambula nammwe mu ngeri ennungi. Atambudde nammwe mukole ki? Nga bwe mbagambye nti omuntu abeerawo nga musiraamu nga MP naye nga tamanyi Officers Mufti Foundation. Oli bulungi? Tayinza agamba nti kiki ekikolebwayo tusoleyo akantu. Era twagawa ne buli omu kyalinako obuvunaanyizibwa akikole bulungi. Bwe kuba kulungamya kika tulungamya, bwe kuba muzikiti tulungamya, tusobole okweyagalira mu nsi yaffe. Nekakasa bulungi twaliwo omuntu omu yatugambye jo abadde omukolo gwe nabaddeko omunene omu mu gavumenti n'emmotoka ya namba myufu abantu bawadde olukumi awo naga eno olukumi musono. Ate tutuleetera kizibu abaana kikemu oluvannyuma lw'okuvaawo kw'ono. Kale n'olwekyo tusaba Allah tabaraka wa taala naffe abaana b'omuganda kandi tukanatta aleme kutuleeta mu bikemo abeere nga tutambula mu kigere kya musajja omu. Ssebo Supreme Mufti n'omulangira nti weeriviirako ettaka lyonna balitutte. Wano we tuli ku mulirwana we Manyama bali wano abamu bayinza okubulira kibadde bayitamu. Omulina okuba nga ffe abakulembeze batugirayo ebiso abanyaga ettaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale bwe bibadde ziroobwe mu disitulikiti y'e Luweero.